Oluvannyuma lwa bannayuganda nga bakulembeddwamu abamu ku bakulembeze oba bayite bannabyabufuzi okuva mu Buganda okumala akaseera nga bakozesa amaloboozi gaabwe wamu ne vidiyo omuli ebigambo ebikankana nga biyitingana ku mitimbagano gya intaneti nga babanja Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okumanya Kabaka wa Buganda gy'ali. Olwaleero waliwo vidiyo evuddeyo ku mitimbagano era ng'eraga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ayogerako eri Obuganda era ng'asinziira eyo gye yatwalibwa okufuna obujjanjabi. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali lumu. Mukama abakuume. Wabula mu vidiyo eno Ssaabasajja Kabaka tayogedde wa gy'ali mu kiseera kino. Abamu ku bantu abasoose okuwulira eddoboozi lyokka omutabadde kifaananyi bawuliddwako nga bakubagana empawa nga bagamba nti eddoboozi lino lyandibanga si lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nti wandibanga waliwo abantu abamu abakozesezza kompyuta ne bajingajinga eddoboozi lino. Gwe apositinze bino nti eddoboozi lya Kabaka ayogeddeko eri Obuganda obaddewo ng'abyogera oba kompyuta esobola okuzannya eddoboozi ly'omuntu. Kati bwe muba ng'abamu mwogera ebigambo nga temubitegeera mbw abayisaawo simanya bazannyira simanya kuki, ebyo ffe twetaaga kumulabako tukakase nti ali bw'ati ne bw'ati. Amaloboozi nange nsobola okuzannya eddoboozi ly'omuntu nga ndikozesezza kompyuta ne ndiweereza, ekyo kisoboka. Wabula oluvannyuma vidiyo yennyini omuli Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ayogera mu ddoboozi lye lyennyini n'ekifaananyi nga kirabwako evuddeyo era bano wano ebigambo ne bibaggwako. Wano ku iToz TV tusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yonna gy'ajjanjabirwa asobole okusuuka akomewo alamule Obuganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala ne Nnaabagereka agerekera Obuganda.